Mama Fina owulya Mama Fina Museveni asayinize death warrant yo atogenda kufa masasi nchiddamu gwomanye ebiri wakati wo ne Museveni mu meeting zaabwe bagambye tosukka ogw'omukaaga ogw'omwaka guno Mama Fina leero ziri ennaku z'omwezi 13 Januari Mama Fina Museveni akuwaddeyo obutasukka gwa mukaaga gwa mwaka guno ng'oli mufu ekirala Sheikh Kiti ku Lwokusatu olwa wiiki ewedde oyina abantu we wabadde ogenda okutemulwa babadde bagenda kukuba amasasi wiiki ewedde ku Lwokusatu Sheikh Burhani Kiti naye ekyataasizza wabadde oyingidde mu target we bali waliwo emmotoka ezazze ne ziyisa oba zabaddeko matooke oba bayana oba matooke oba biki ebyabadde kwawo nobeera mugundi nova mu target Olwokusatu lwa wiiki ewedde babadde bakubye babadde bagenda ku assassinatinga Sheikh Burhani Kiti era engombo yo ekakasiddwa nti omutonzi yasalawo Sheikh Burhani Kiti ku Mpoma satellite eraga nti wasimatuse assassination so Katonda omulungi ow'ekisa ayongera okukuuma n'okuteekako obukuumi bwe Mama Fina tosukka gwa mukaaga gwa mwaka guno totawana gamba nti kyoba ki Museveni yakuwaddeyo totawana kubuuza ani agenda okutta Museveni yakuwaddeyo munnange nali sikaaba waliwo abansoomooza n'enjogera jasi naye nali sikaaba bakusoomoza bakola jasi abakazi babeeramu basadisiti saagala pizza kubanga am emotional saagala birowooza talina gwogenda tekikola solution kubanga mungenda kungamba nze saga musajja alina abaana be sinakisanga mukazi ajja alina mukazi byonna bigenda kwapeninga ojja nakukkiriza era mugenda kukkiriziganya n'omusajja gw'ogenda okufuna nga tamulina gw'ogenda okusooka okubeera omwana atakweke akweke nga tayagala bamanye nakumanya obeerewo omusajja nga tayagala na kika kye kikumanye abamu munjulira abali online abamu ebyo bibatuuseeko nagamba nagezaako okubeera namba emu nange kyali kibaddeko naye tosobola kubeera namba ew'omuntu atayagala kubeera namba emu so kati maama ogenda onoonya bwa namba emu paka nti emyaka kiba kigenda kati oli namba meka simanyi wabwe yandeta teyaŋŋamba nti ŋŋenda kutwala mu namba nzenze namba emu ku lwange kubanga bwe yali ajja ewaffe talina gwe yajja naye omwami yakyala nansasula n'ewaffe n'okumpoowa nampoowa ayibeera temusibimanyi abannamanya nga baaliwo nsoke sibalinako lwaki mutukweka embibi kyewala bigambo bimalako ennyama osobola okukoggala oggwawo amira mwami Kasola akulabiridde bulungi alhamdulillah kati okyatya kyoge ntiira kimwami wange mwegaane obadde aga mwegaane Aisha Kasolo yani Aisha Kasolo yani mukyala wa Kasolo naye bakasolo manyi bali bamega mu nsi naye naatugambye kyekimu nti Princess Amira tamuwuliranga nako babanga tamanyi era nange simumanyi tewali bakasolo bangi waliwo Kasolo minisita waliwo Kasolo MP bangi so nze Princess Amira wampulireko nga kuliko erinnya Kasolo era teyeetaaga bw'abanga yagambye siyeetaaga atumanyi ate yeetaaga atumanye kuba si atuwasa kasa atuwasa atumanyi you take a chill pill kuba buli omu bamunona lulwe ate gwatamuwasa ofaaki subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section yakatwegattako mukwano ene Newspark channel tukuwa amawulire ngate bwetugafuna Pastor Monda avuddeyo nga mukambwe muzibu n'alyoka agamba nti hey bannabyabufuzi
bazibu. Pastor Monda avuddeyo n'alyoka agamba nti bannabyabufuzi bazibu. Lwaki agambye nti bazibu akatambi kaakano? Mwebala okulaga omutima omulungi n'okugyayo amazima nti kituufu mukulu Mpuuga yafaayo nnyo eri Ssegirinya. Nkimanyi bulungi nti muyina ebingi bye mumanyi era bye mwawulira. Naddala bwe mwali e Nairobi mu Aga Khan Hospital bintu bingi byawulirwa mwabitegeera. Mwategeera bulungi nnyo nti waliwo n'omukulu ow'enkizo mu NUP gwe saagala kwogerako linnya kubanja kuba muwadde ekifo ekinene tanaakuweza myaka 4 kuba ge bategeerako ewaabwe. Omuntu oyo yayagala nnyo ng'atuuza n'enkiiko ng'atambula nga Ssegirinya mulamu ng'ayagala kifo ky'e Kawempe. Naye ne bamutegeeza nti abali b'embizi tebakiikirira bantu ab'e Kawempe. Era njagala nange mujjukize newankubadde Ssegirinya agenze bino bigambo yandibyogedde kubanga yabyogera. Nina audio nnya nina ne video 2. Ssegirinya ayina ebigambo byayogera. Naye nga sinaakubita oba kubyogerako oba okutta obutambi obwo, njagala kutegeeza abantu b'e Kawempe nto bwe mugeza ne mukwata omunyu w'enjaayi aginywera wali waggulu opposite Christ the King nga kwalira embizi ne byennyanja ng'eyatwala Makindye nga gwe mugenda okuleeta akiikira abantu b'amambuka ga Kawempe mujja kuba mukoze ensobi. Bamasheeka, abaalimu, abasiraamu, abakkiriza, abategeera era abawulira ebigambo byange mujja kujjukira nti Musumba yayogera nze ndi Mukristaayo sira kinene kyenfaayo naye jasi ntuukiza eddoboozi ly'omusajja ono nga tanaba kuwummula. Omusajja oyo yamukola obubadiya yatuuzanga ettule eyo ng'atuuzayo mu meeting saagala kubyogera. Abantu ba politician muli bantu babi nnyo. You are very bad people. You are bad people. Omusajja temwamwagala kituufu. Temwamwagala. Ne mwamumye kaadi mugiwe registra wa Wanupu. But olunaku olumu lujjukira. Sitwagala kuddayo kubanga kibiina kyammwe mumanye mu kifuga. Naye mbategeeza nti n'empisa ze mwalaze Masaka zaalaze ekifaananyi ekituufu of who you are. Ne twebaza maama Ssegirinya okugyayo amazima kubanga Mpuuga abaddewo ku lw'omukyalo oyo ne ku lwa Ssegirinya. Mpuuga abaddewo nina n'obujulizi bwa mirundi sigumu 2 3 4 5 6 mpapula nzina wano. Mpuuga abaddewo ddala bwe yali Nairobi wano asobole okuddeeka. Mpuuga abaddewo bw'abadde e Kampala. Mpuuga abaddewo ate ng'aliwo ng'omuzadde nga singa politician. Kati kino kyabatudde makagato kafiitinze bulungi ne mukayingira. Mwagala biriko obutaala, mwagala biriko amawulire. Kyova nti mwaspenze sente nyingi nnyo ku media ne ku social media ne ku ba bloggers. Nze sina kyenjagala mu kibiina kyammwe era sinonyayo tiketi yenina ya NRM n'ebibiina ebirala bye nsobola okugendamu. Sisobola genda mu bantu abalwanira omulambo. Tambudde onakola lero badde mulabi mulungi olekwe kumira ku Newspark channel wekumire kweno yoka kyolina okola kimu kwe kuba nti nate onyiga akade ka notification baberenga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo ate amawulire galeme kuba nti nate agakuyitako. Kale kiriza mberenga ate mbuuza ku bantu bano wamanga ne woleka obaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga ate tukubuuzako. Tutandise ne Blessed Betty, tulina mukwano gwa fayitibwa Nyata Don, ne tubeera ne Sarah Namukasa,
Nantaro Fiona, tulina mukwano gwaffe ayitibwa Nangobi Mebo, Naiga Ratifa, tulina Natukunda Jemmy, tulina mukwano gwaffe ayitibwa Nantumbe Adija, tumwebaze Koleb, tulina mukwano gwaffe ayitibwa Nabirye Justin, Kirungi Esther, Rose Annette, tulina mukwano gwaffe ayitibwa Viola Kabigabwa, tulina mukwano gwaffe ayitibwa Nakimunja kalo kusembyayo omwami Musisi Jona Sesanga. Beera bulungi, weeraba.